tambuliza akatambi kano ona option abantu 10 sharing ko mwenda wasigalewo kama wakati ku page wa account yo ataina mugokero chitita access ku page yeno kuba notification tezibako obengo solo kubanga omuntu omuwobudde omwane time okubanga alaba video yeno kano ensonga eyo nkusaba ontambuliza akatambi kano omara okutambuza akatambi kano ngenda kusaba ompitano president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ompitire mukwano gwenfanfe era muna struggle mwami gwe bayita Dan Magic abere ku video eno ne ba comrade bonna nsaba mumpitire wano Nyando Yosoferi nsaba mumpitire mutabani we Didigi Salimu Sale nsaba mumpitire abataka abalangira nabambeja mu Buganda mumpitire bannadini bonna mu Uganda babereko kuno saakona abantu ba bulijjo mujja kubera ku video eno mujja gisasanya nga bwino kusasana nga bulijjo ngenda soka kuyisawo kalango kamu ko katulina kalango kamu then tuyoke tugenda ku video eyatulese patutandike botiti akalango ka leero ko kabakulembeze ba national platform saako n'ekiwajja people power abawangalya mu bendo lya Bungereza bakutegeeza nti batazigiseyo okwekalakasa okw'emirembe nga kono bagenda kutegekera ku kitebe ky'ebyokwerinda ekya Bungereza mu ggwanga lya Bungereza nga baagala eggwanga lya Bungereza live lyogere kwekalakasa kugenda kubeera ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwe-12 omwaka 2025 kujja kuba ku ndagiriro eno Whitehall London SW1A 2HB nga omulamwa ogenda okubeekalakasiza ku address gye mbasomedde guli bwe guti nga bannayuganda bano abakulembeze saako n'abalumirwa eddembe y'abannayuganda n'obwetwaze bwa Uganda bakugamba bagenda kuba bakubira omulanga Prime Minister wa Bungereza omukulu Keir Starmer saako n'omuwandiisi ow'ekyama ow'eggwanga lya Bungereza akola ku nsonga z'amawanga bonna agafugibwako obwakabaka bwa Bungereza saako n'oyo akola ku nsonga asokola ku nsonga z'ebweru w'eggwanga lya Bungereza olw'okuleba sooke balekerawo okuweereza saako n'okusupportinga gavumenti ya Uganda mu byamagye by'okutraininga n'okuvumirira eddembe ly'abantu bonna eryononeddwa mu Uganda togge kale bakutegeeza nti bategeeza okwekalakasa kuno kujja kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 19 kanga kuddire mu luzungu People Power National Platform UK peaceful protest at the Minister of Defence on 19th December 2025 Britain must speak up. Address Whitehall London SW1A 2HB calling on the Prime Minister Keir Starmer and the Secretary for State for Foreign Affairs and Commonwealth Development Affairs Yet Cooper to speak up on the growing repression in Uganda and for UK to end military and security assistance funding and the training to the brutal Ugandan military and sanctions for officials responsible for human rights violation in Uganda. Keba kutegeeza akalango bwe katyo akabakulembeze ba national platform ggwanga lya Bungereza wonna obukasanze obategeeze. Alright. Akalango ndowooza kookubiri ndoza sika uploadinze nendoza kanka basomeremu kakalanga kookubiri. Alright. Gomuna Uganda yena twongera kutegeeza nti campaign trails zikyagenda mu maaso ez'omukulembeze w'eggwanga omulondo Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga akutegeeza n'asooka okubaza mwena mwe bali nnyo abamugoberedde okuba nti mwamusabidde n'abataddemu essente okuba nti yamaliriza amaserengeta ga Uganda. N'akutegeeza nti era n'enkya ku Monday agenda kubaka na buto n'omulimu ogw'okutambula. Akutegeeza bw'ati nti eno ye weekly campaign program ye. Olunaku lw'enkya ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 15 agenda kubeera mu Lubaga South kumacha ate olw'eggulu abeere mu Lubaga North. Ku lunaku olw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 16 agenda kubeera Palisa ne 10. Ku lunaku olwokusatu agenda kubeera Kapiira Byongo, Amuriya ne Katakwi. Ku lunaku olwokuna ayolekere Serere saako ne Soroti City. Then ku lunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 19 agenda kubeera Lalik, then asembyeyo Kabera Maido. Ku lunaku olw'omukaaga ajja kusooka Ngola addeko e Bukedya. N'akutegeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga omulonde bw'atyo programu egenda okubeera eya wiiki ejja. So abatasobodde jjuulira ano mujja jjuulira wali wennyini twagibateeredde ku mitambagano egy'enjawulo.
mujja kuba mujulya bulungi nnyo. Alright, kati nga bulijjo nsengeka programu yange bulungi nnyo nenjibategeeza bulungi nnyo. Okusookera ddala njala sooka kuyisaawo obubaka bwange buno. Bwe mmala okubuyisaawo mpe security alert zigenda kubeera 3. Bwe mmala security alert nsumula information. Security alert yesooka. Mr. President wonna wooli ne comrade munaffe Dan Magic. Eno security alert more especially ya president ne Dan Magic. Eno security alert mujinsaliremu mujisindikire president ne comrade Dan Magic. Yawe abiri specifically mujiwulira bulungi nnyo nga bwe yazze bwe ngendo gisoma. Ngenda gifundula mu Luganda naye nga bwe yazze bwe ngendo gisoma. Ulira bulungi nnyo. Okusinzira ku sources zange oba kansoke ngisome mu Luzungu bulungi nnyo. According to my label sources, the credible information indicates the growing tension between Nyandi Yosoferi Museveni and Muhoozi over Christopher Damulira, Frank Mwesigye, citing poor administration of work in Eggulu. Okusinzira ku nsonda zange enekusifu mu security ya Nyandi Yosoferi basabye ntegeeza president ne Dan Magic nti okusinzira ku nsonda enekusifu waliwo okulya n'okukomba essowaani wakati wa Nyandi Yosoferi ne mutabani we Muhoozi Kanyarugaba nga beemulugunya era bavumirira Damulira Christopher Kijambia ne Frank Mwesigye akulira ebikwekoto mu poliisi olw'enkola embi ennyo gye bayolesezza mu kibuga Gulu. Akatundu mbakasooka tugenze mu maaso. There is also serious concern over why Bobi Wine was not eliminated in Acholi land to create serious tribal war between Baganda and Acholi, hence divide and rule matter that has reportedly caused bitterness at the top. Nti era mu ngeri yeeyo yeemo waliwo embeera etali nnonga mu bulungi nnyo nga bano bennyini abatugumbuzi bagamba nti lwaki basubiddwa omukisa guno okujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu bya Acholi ebyo. Kino kyandibayambyeko nnyo okuteekawo entalo z'amawanga wakati w'Abaganda n'Abacholi nga bwe badde bakozesa enkola yaabwe ey'abaawulemu obafuge naye kati kireese obukaawo n'obukaayuufu mu magye naddala bakulu mu gavumenti saako ne magye. Tugenda mu maaso. Current intelligence suggests that the next move may be either to be arrested. The current intelligence suggests that the next move may either be to arrest Dan Magic or an attempt to frame him before Christmas. Embeera yonna ewambega etegeeza nti ekigenda okuddibwako essaawa yonna either kwe kuteekawo enteekateeka ekwata Dan Magic oba okuteekawo enkola yonna ey'okumusibako amatu g'embuzi omuli Isengo nga Ssekukkulu tennatuuka. It is also alleged that the senior figure ordered mbwera ebigambo bino byevubboogera ku waggulu awo byonna byateekeddwa abanene mu gavumenti ya Nyandi Yosoferi nga ne Nyandi Okaali. Wulira omwana oyo either mumugjeewo oba tumukwate. Wulira bulungi nnyo. Omwana oyo either mumugjeewo oba tumukwate nga tetunnatuusa Christmas. That man either eliminate him or make sure you arrest him before Christmas. Kalikade mu Luganda n'enkaza mu Luzungu. Sources further claim there is a plan to set him up using a lady especially involved in a stage material, neither ammunition or military attire, to fabricate evidence. Ensonda ez'essiga zigenda maaso ne zigamba nti waliwo enteekateeka nnamutayiika Dan Magic
okumutega ekijujulu kino bakikwasa ebintu byonna ebyokulwanyisa ebifaaniza ku bintu by'amagye kibitwale oba nasinkana oba mu nju oba nabasinkanye ebintu bino with immediate effect bajje bamukwate bamuteekeko ebintu ebyo ng'obujulizi tugenda mu maaso. The intention, according to those allegations, is to accuse Bobi Wine of building a terrorist network using his setups and justification, and then proceed to arrest him as well. Ekigendwa mu kino kyonna kwe kuteekawo embeera eteeka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omu ku bazimbye abatujju mu ggwanga saako n'okuteekawo obukakafu obulaga nti ebintu bino byonna abadde abikola era akwatibwe bunnambiro. Mujjukirako Kembe bagenda bagamba nti balina enteekateeka nti akalulu bwe kaggwa baagala kukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akirabeko ne mu mawulire era ati kongera gibalaga. Eno message esembayo mu intelligence report here. It is also alleged that Muhoozi stated he could handle the situation. Their problem is rising from the foundation of Bobi Wine increased support across the country, more especially in northern Uganda, which wasn't the case then. And as we speak right now, the situation has worsened. The northern people are bitter for framing them that they're gonna affect the national resistance movement. That region mainly issue is eliminating Bobi Wine and Cross Ally. Bakutegezeza nti omukulu Muhoozi Kainerugaba mukambwe nnyo era agenze mu maaso n'agamba ekiba kibe nze nja kusobola okukwasaganya embeera eyo. Ekizibu kyaffe kiri nti tufuna okusindiikirizibwa saako n'okufuna okusoomoozebwa olw'okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afunye obuwagizi okwetoloola eggwanga lyonna okusingira ddala mu mambuka ga Uganda ekitabaddewo oluli. Ate nga kati bwe twamaze okukola ensobi eno gye twafunyeemu embeera etwononekedde okuba nti kati abantu batukyusizza obugere tebakyatwagala tulaba kuwadde n'omulundi ogumu mu mambuka ga Uganda ago. So nze ndowooza twongere okulaga tukole ekintu kino tusobole omujjawo ne Dan Magic ne ba allies bonna tujja kuba tugukubye munda. So Sir Dan Magic, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, that is your security alert. Please be very careful. These guys are fucking sick in head. The only solution they have in their entire life is to kill, nothing else. Your security alert ekozechi ewedde. Okujja kali kembagambye ka article kenjagala okuba lifaalingako kwekyo ekibadde mu message eno kekano wano wamanga. Mpozi mwangamba temusobola kulaba bulungi nnyo. Mwaga temusobola kulaba bulungi nnyo message yange ne kangezeko ogikola ki? Message yeyo consulate mugira bulungi nnyo. Oba kangezeko teekano nga bulijjo mwangambye nti ogikyusaamu wano ne tulaba ekikola. Message yeyo musobola ogisoma bulungi. Esoma Chris Magezi. Kyagulanyi Ssentamu has a lot of cases to answer after the election. Breaching the campaign rules, we will handle that after the elections, hopefully. Oye Chris Magezi bwe yabadde agezaako okutegeeza eggwanga ku nsonga eyo. Ndowooza mutegedde information gye mbawadde erireetinga bulungi nnyo n'ekyo kyennyini kye mbagambye. Kati yo kamala okugijjamu mpawe information endala. Alright. Kati bw'omanyi nga waliko child soldier mu regimu ya NRA. Bw'omanyi waliko child soldier mu regimu ya NRA nga you survived. Bw'omanyi nti oli veteran nga wasurvivinga mu NRA ne mu UPDF. Ntegeezeddwako nti waliwo call ebanoonyezza mwenna bafuna bagamba mugende mu reporting either ebombo oba embuya. Kiki ekibagaza batwalisa ebombo y'embuya baagala bayita mukomayo ku duty nga baagala mbayise mu kalulu kano kye baagaza. Naye buli agenda okumala ogenda mu kintu ekyo togenda kodda. Nkiddamu bw'oba ali child soldier oba oli veteran
bakubidde amasema basindikidde bagaba beetaga ku jute mugende bagenda kuda mu deploying ekigendo deployingsa kwa kwagala okujja weri abana Uganda naye after that mwena bagenda eliminating recently babayita ekyankwanzi ne babayita amobala kisemo jibatendekera amaje abasinga obungi mwenna temukyalabika adde okulabika abasinga obungi mwalwala kubanga mwanywa amazzi n'emmere gye mwali alimu obutwa almost ndowooza banki yamwe gye mwagiramu abantu ndowooza nga 5 abantu abasinga obungi tebakyalabikako kubanga kyenabaga mwagano kigenderako so banga oli kadogo nga wa surviving olutalo okutakutta obanga oli veterani nga badde bakusuulawo kandi badde muli bakuyita ekibayisa baagala kubayambako mbayise mu kalulu kano okukola effujjo bwamala bagenda eliminating within if ngemmere amazzi n'ebyemugenda okuba nga mukozesa bigenda okuba biri mu kanyoka uli kati ngenda kosago mu Uganda yenna ngoli most especially bonna ba veterani abaana abanda nambi temugeze ne mugende bombo obogenda embuya barracks temugenda kudda eyo security alert yokubiri security alert yokusatu abantu boku Entebbe Road abantu boku Nassa Road abantu boku Arua Park abantu bomu Kikuubo saako ne mu Kampala Central mwegendereze nnyo abantu bemugulako ebyokulya Nyando ya deployings obuvubuka obutunda amagi ag'empogola ya deployings obuvubuka obutunda ebinyeebwa ya deployings abatembeyi abantu bano bonna bali ku surveillance so mwegendereze nnyo ebyokulya emulya n'abantu bemudiringa nabo ebisigadde munambulya kye munasaako emikono oluvannyuma otherwise security alert 3 ziwedde ngira tusimbule video era tutandise bwe tuti okusookera ddala njera okubaza mwenna abataddewo amaanyi mu kukola post mu kukola video okubanja Reverend Father Daniel Sekabira eyawaabibwa ennaku 7 kyevudde kati abantu bangi bali basirise bannabyabufuzi basirise TVC sirise abamawuli basirise buli mungu asirise anti we nasitudde eddoboozi lyange n'aba ne bongerezaako eddoboozi era ngenza okulageza okulaba ku machanga Archdiocese y'e Masaka ewandiise tugenza okulaba nga pressure egenda erinnya tuba tuli awo nga UPDF ewandiise nti yeina Reverend Father Sekabira but video etandise ebyafaayo biddiringana kyetugamba nti history repeats itself Bannayuganda mwenna bannakabala oba bannayuganda ba indigenous ndi wano bategeeza buno bakanjala bugende eri bannaddiini mwenna nti okujjako nga sitaani gwe mutambula naye nga temumanyi Museveni tabangako munnammwe Museveni yajja kuwamba nsi teyajja fuga yensonga lwaki byaffe banayagala biwandikira ku ye gwe munnaddiini yenna ali eyo buno bakanjala busindikira Archbishop wa Kampala owekitiibwa Dr. Paul Semwogerere n'ekereziya yonna message eno njala gisindikira Catholic Church naye nga message eno eri jeno buli munnaddiini yenna eno message eri jeno lwaki owebbango bw'otamwemukira wattu tewebaka nyongera okutegeeza mwenna bannaddiini ne bannayuganda tetuli mu no politics we are under occupation tuli mbuwambi mbufuge tetuli mu politics yensonga lwaki bana basajja solution bayine ya kuwamba kutta ozikiriza tebatesangako era tebana kibeetaza mu Uganda era nyongera okugamba nti empulukutu z'omutuusi zigenda na miggo omutuusi tebwa bagenda kukola kintu teryasola muganda kintu okujja omukubira omutta oba n'okijjawo bw'oba tokijjewo agenda kulemerako kati kino kikyali kituuza Archbishop wa Kampala ne Church of ne Ecclesia ya Uganda nyongero bategeeza mutaveeyo kuvumirirwa bikolobero bine bigenda maaso mu ggwanga nga batuse n'okuba musajja wa Katonda mutwala ekigenda okuddako bagenda kuwamba gwe bagenda kuwamba kuli abaprotestanti bagenda kuwamba kuli abathorbeneside bagenda kuwamba kuli abaki bonna bajja bawamba kasita yalowooza nti gwe oyagala kusonga ku buyinza oba occupation bajja kutwala singa tetwavudde okwogera
bandi badde baleta ekiwandiiko ekyo mu nkola entuufu y'amateeka ne Bayibuli yennyini tugatosala gwa kawala nga tunawuliriza gwa kalenzi. Lwaki mugenda ne mukwata musajja wa Katonda alina address ne mutamuwandiikira bola nti mwetagako kitebe agenda ayitebye ne muwamba omusajja ne mutulugunyiza ennaku 7 nga famire temanyi gyeri ne muva ne muwandiika ebbaluwa ekiro kitwala omunaku nti mumulina katuddeyo komorenda 7 ebintu byengenda okusoma byonna buno obujulizi bulumika Museveni nabaga nti byafa byendiringana. Museveni agezezzaako nnyo okwesiiga akazibu n'okwekweka n'ebintu byakola bituzaayo okutulaga nti yali emabega w'emivuyo gyonna egy'okutta bannaddiini tusimbudde. Mu 1997 Museveni yabagamba nti ye teyagalirawo Amini yaddukirawo ensonga nagiba buli yosigenda kuddayo naye bw'atyo mbutayagala Amini nga bweri enkola yaabwe y'abatuusi ey'okusoomooza n'okwonna amanya g'abantu bw'atyo yatandika okuttanga abayizi abasawo bannaddiini okuvumiriza gavumenti ya Amini. Wattu omusosodooti eyasooka oddugulamu akaba nga Museveni yakirimu ye mugenzi Archbishop Luumo. Ye munnaddiini eyasooka oddugulamu akaba Archbishop Luumo nga baamutta bali ba Fronasa ali akulwa Museveni so Idi Amin Dada yatta kubanga Idi Amin Dada bwe basinkana n'omugenzi Luumo n'amunnyonnyola sina kyemmanyi era n'amuta n'agenda. Museveni anda Fronasa bawamba Archbishop mukubo ne bagenda mukola ekyajabu okuvumiriza Amini. Oyo omu Archbishop Luumo. Tugenze maaso. Jebuze bugenda ow'ekitiibwa ennyo w'Abathodox Nankyama bw'atyo naye bamumiza omusu. Omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga ne bamumiza omusu. Omugenzi Cardinal Emmanuel Nsubuga Museveni n'amumiza omusu. Dr. Anas Kalisa Museveni n'amumiza omusu. Sheikh Nuhu Muzata Batte Museveni n'amumiza omusu. Sheikh Ndiranga Museveni n'amumiza omusu. Bishop Kaggwa ow'e Masaka Museveni n'amumiza omusu. Bannaddiini bangi bano bonna budde emabega n'owuliriza ebigambo ebyo byali baali balwanyirizi ba ddembe ly'abuntu y'ensonga lwaki Museveni yasobola obbajjawo n'abalala bakyajjawo. Bw'abanga Museveni akyasobola okujja n'ajjawo munnaddiini atakwata muntu kati gwe munnayuganda ali awo akyatudde kikyolowooza. Mbakuddiremu Archbishop Luumo Museveni kennyini yamutta bano twego bannaddiini omugenzi Nankyama w'Abathodox Dr. Sepirian Kizito Lwanga Cardinal Emmanuel Nsubuga Dr. Anas Kalisa Sheikh Nuhu Muzata Batte Sheikh Ndirangwa Ndirangwa Archbishop Kaggwa ow'e Masaka naye yamutta. Abatamanyi Archbishop Kaggwa yono tulonde bulungi mbagaiza mulonde bulungi newe munsitira wano sifaayo kasita 25 giwedde naye buli omu afune right ye ne freedom ye amanyi kyakola akikole n'obuvunaanyizibwa tufune obukulembeze obulungi. Omukama abeere nammwe. Bannaddiini bameka avagen mugende mulonde bulungi ne bamuzi kitegeeza yali already alina intelligence nti he is going to be eliminated. Nkikuddiremu yalina intelligence nti bamwetoolde bagenda mutta n'akugamba bw'ati. Tulonde bulungi mbagaiza mulonde bulungi newe munsitira wano sifaayo kasita 25 giwedde naye buli omu afune right ye ne freedom ye amanyi kyakola akikole n'obuvunaanyizibwa tufune obukulembeze obulungi. Omukama abeere nammwe. Alright. Ebigambo mbiwulidde. Kuno kwe kusaba kwange nsimbula video. Ngenda kusaba ku lw'eggwanga Uganda nyinza okuba nga simatalinga mu ggwanga eryo. Nkiddamu ngenda kusaba nga nze omuntu
nyinza okuba somehow somewhere simatalinga naye bannaddiini gye mukoma okusirika n'okulya mu ngalo za Museveni mugenda kuleetera eggwanga eri ekizibu. Nsuubira akawungezi ka leero oba olunaku lw'enkya ng'ekereziya katoliki oba ekereziya ebona wonna nga muvuddeyo okufulumya statement ekondeninga ebikolwa by'okuwamba bannaddiini n'okutulugunya bannayuganda. Temusirika Archbishop Paul Ssemwogerere nkwegayiridde abasajja bewaddira mu bigere bigwa babyogera nga tebabirimyemu gy'onookoma okusirika bagenda kutta abasosodooti bagenda kutta bannayuganda nga musirise kuno ku nsi ffenna tuli bayise oba abalala baalya kereziya katulika musituke mwogere teri kitwaza Reverend Father muteeka mu basement mujja mu njala munyiga buli maawa. Ekimala kimala kereziya katulika musirika olwokuba nti Archdiocese Masaka yayogedde nga kereziya yennyini tesituse kuwogera ebinaddako munaabyogera naye nze mbasabye mu buwombeefu muveeyo mwogere. Nyinza okuba nga somehow somewhere simatalinga naye muno obubaka nti nogwozadde akkubira engoma n'ozina muveeyo mwogere ku bikolobero bino obaka buweddo. Era mbutongole akatambi njagala tukatandike. Akatambi kano tukatandise tutya? Ngenda kusaba bannayuganda mwenna mumpulirize bulungi nnyo. Buli muntu vaayo okole video muvumirire ekikolwa ekya Museveni kyateekateeka. Museveni ateekateeka genocide. Nga genocide eno gyategeka y'abannayuganda kwettingana n'abannayuganda bo nga abanyarwanda batudde wali. Nkusaba muvumirire ebikolwa bya Museveni ebyokuteekateeka n'okutraininga abavubuka bakawuula okwetola eggwanga lyonna. Bategese okwanganga bannayuganda bannaabwe balwanyise bakuba emigo abatte. Tekiri mu mateeka era kimenya mateeka. Nkiddamu tekiri mu mateeka era kimenya mateeka. Okutraininga abavubuka bakawuula okwetola eggwanga lyonna batandika okwenganga bannayuganda bakuba emigo kimenya mateeka. Muve muvumirire ekikolwa kino. Olw'ensonga bo mu DNA yaabwe omulimu gwabwe gwakutta tebalina kintu kyonna kiri developmental. Omunyarwanda alinga kiku bw'otakinyiga mutwe ekiku tekifa era tebava ku kye baluubirira mpaka ng'okimugjeeko oba ng'okimusuuziza. Nkiddamu omunyarwanda naddala omutuusi alinga kiku bw'otamunyiga mutwe museeteeza tosobola mujja ku kyayagala mpaka ng'akikoze. Kati nkubiriza omulanga bannayuganda mwenna muveeyo muvumirire ekikolwa ky'okutraininga bakawuula abatali mu mateeka. Ekisookera ddala, training militias is against the law in Uganda. Training individuals is against the law of Uganda. So Museveni is training militias in the process of elections because he's known that for him he doesn't bear with the law. He ever creates chaos and violence. So as we speak, all the 4 regions of Uganda, Museveni had created so many camps where he had stationed his well-trained SFC soldiers, and they are busy soliciting or correcting youths from different countries who are going to be trained to go against the will of Ugandans. So Museveni is creating genocide in Uganda even before elections. So I'm calling on the international community to engage before it's too late.
You want the evidence? Mwagala bujulizi? Asante Bwana Bishop. La police! La police! La police! La police! Uganda! Uganda! Israel! Israel! Karama! Karama! Ra! Cha! Gamaliriza mbagamba kengendo maliriza kano mbadde nkaleseeyo jagala ogulewo ramu bwebwongo buggule okasitowalingire eddala kenjagala ositowalingire nkakubuulire ensonga yoweeri ensonga yoweeri yeyo yokuuma akalulu kaffe ne pulezidenti ensonga yoweeri yeyo yokuuma akalulu kaffe ne pulezidenti mu ntebe entebe Kati eno clip jengendo kuzanya ya dakiika 4 ne seconds 24 kati bali mwabategedde bali babadde mu kira division bakira municipality bengendo okuzanya kati ako ko kadakiika mpanvu njala bazanyira akasembayo wano mulyoke mutegere kye tuliko njala bazanyira akasembayo wano kano kali Fort Portal kano kabaddeko Fort Portal nako mukategeera bali Fort Portal information mugirina kano ka dakiika mu seconds 46 kano kali Fort Portal current after Museveni okuvaayo president okuvaayo
ndoza bonna mubalaze bulungi nnyo kati katukole bwetuti mayi bagamba naaga naafa bagasalira essubi ate obwogwa omusajja muno leka mwezi n'akuzza sirowooza nti Museveni alina ekifaananyi kyasiiga kyamanyi kubanga yalowooza buli muntu gw'ayise okugenda okumutraininga muntu gwe ffe tubagamba ne tutta kibe nga tukirina kikenenya ndusu ekyakuzaala kyekirikutta abaganda tuga nti ekyakuzaala kyekirikola ki ekyakuzaala kyekirikutta Museveni ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'olubereberye 2026 ekyakuzaala kyekigenda okukola ki kyekigenda okutta ffe tuyambeko training abantu baffe babere physically fit ffe tujja kumanya ekyo bakolera kubanga ffe ekyokola tukimanyi ompulya bulungi nnyo tuli miliyoni 49 ffe mu Uganda twetaaga miliyoni 2 ate nga weziri ebyakalu twagambye tugenda kagenda mugonobonobo okabbye ng'okoze otya tujja kagendamu kyenjagala okukubiriza bannayuganda byonna bye muleba training temufaayo abaana bammwe bannansi abakozesa bye bagwira kansooke kubuza ekibuzo kimu Uganda yafuna obutwaza mu 1962 si bwe kiri nti ye Museveni ku myaka egyo afuzeko emyaka 40 nti ye ng'oggyeko ku kisaawe Entebbe ng'oggyeko ku Parliament ne ku State House si bwe kiri nti ye oba ne ku bupoliisi obutonotono ne wa poliisi omutowenzo kifo ky'obadde osanga bendera ya Uganda ng'erimu identical ng'omuntu asobola okugiraba teriiwo nga ne Museveni abadde nga akuba campaign across the country ne political figures across the country myaka 4 nga tewaliwo omuntu amanyi mugaso gwa bendeweera Antu Kyagulanyi Ssentamu bwazze mwagala tuga Uganda bendera bazitegedde ku guno lwa Kyagulanyi kubanga bana basajja si bannayuganda era munnayuganda obutuufu bwe yazze napromotinga manvuuli napromotinga bendeweera buli munnayuganda ategedde omugaso gwa bendera era munnayuganda amanyi lwaki munnayuganda bano balina ne bendera ze Rwanda mayumba gaabwe zitali za Uganda kyetugamba nti bafunye obuzibu nti bannansi bazze ne benyigira mu byobufuzi kati kyekisinga obbatiisa ekyo nakyo mukitegedde kati wano wali okulya n'okukomba essowaani nyongera okukubira omulambo okutakungula eri abakulembeze ba National Platform naddala ba MOP mwesudde gwa naggamba naye nyongera obbajjukiza nti buli kye mutayogerako kijja bbalozaako mu nkola yonna mujja kifeesinga lwaki ntera nnyo gaba community tufokasinga nnyo ku bannabyabufuzi tufokasinge ku president lwaki nga nkimanyi lwaki tufokasinga ku bannabyabufuzi munnabyabufuzi investor he doesn't care as long as it afunye position afunye omusaala kyekigendera kye kati mumpulirize bulungi nnyo tugenda mu kalulu kano nga tewali tteeka mwe tugenda kulondera kubanga biometric vote scan tekkirizibwa mu mateeka ga Uganda tekkirizibwa nkiddamu biometric voting scan mu mateeka ga Uganda tekkirizibwa era teriimu eno biometric voting scan ebadde project zonna nga project ndala zonna ebadde bazikola nakubye biometric voting scan eno Electoral Commission nekola ebintu bino wammanga ngenda exposinga olwamaze okuba biometric voting scan akakiiko ka Simon Byabakama kavudde ne kayisa ekiwandiiko kino nga kawulira ekintu kikatuddemu naye weewuunye siri member parliament si munnabyabufuzi sigenda kwesimbawo numirwa nnyo eggwanga lya kuba nti lifuddwa abafere nagikubye abasajja bali ku pressure munnabyabufuzi yenna ateekeddwa okwogera ku nsonga zino asirisi single handedly naleetedde isi okukola ekiwandiiko kino wulira Uganda decided 2026 my vote my voice urgent notes BVVK demonstration. The Electoral Commission will conduct a practical demonstration of biometric voters verification kit BVVK for members of the place, bloggers and digital online influencer on Wednesday 17th December 2025 at EC headquarters on 7th Street Industrial Area in Kampala at 10 a.m.
Nwanye n'abasajja bano kati guno omwezi nkutte gwakubiri ngamba kyebakola tekiri mateeka byabakama kiyakoze okimanyi yaddidde n'ategeeza ekitongole kiramba nti akasajja katutta kakidinyiga obundi maawa katunyiga public etandise okubuuka tukoze tutya kiyakoze ng'ayisa ekiragiro ng'agamba nti bagenda teekawo okulaga obuuma buno engeri gye bukozesebwamu ng'era bagenda kuyita bannamawulire abatono bayite ne babbuloga bayite ne badigito stroke online influencers ku lw'omukaaga nga 17 bagera ku lwokusatu ngenda kuza omwezi 17 omwezi ogw'e12 2025 mbo ku kitebe kyabwe ku luguudo lw'omusanvu industrial area mu Kampala ku ssaawa 4 ngenda bakuba kati kangenda exposing nabatende nti nadibanga Pro Max yajja kati ekintu kino njagala kubuuza Simon byabapama teeka ki mwogenda okulondeseza biometric voting scan teeka ki teririwo ekyokubiri bweba teririwo akubo bwekakafudde tuzzaako nkola ky'okulonda era neteeka teririwo lwaki bwe nkokubye wiiki 2 osazeewo okuyita abamawulire abatono babbuloga ne ba digital stroke online influencer lwaki tozze mu parliament n'obuulira parliament lwaki tozze mu public ku TV oba ku radio n'obuulira abantu lwaki obuntu buno tebugenze kugomba oba ku kyalo wenyini bagenda okulondera ne musomesa abantu nga chairman wa LC1 bwe yayitanga enkuŋŋaana nkiddamu LC1 zaayitanga abatuuze baazo ku kyalo ne batuuze enkuŋŋaana ez'ebyokwerinda ez'ebyenkulaakulana ez'ebyobuyonjo n'ez'ebyobulamu lwaki obuma muno temwamusindise ku LC1 Buwali polling station ne musindika abantu bammwe basomese abantu kiki ekikuyisa ba influencer ne ba bloggers ngenda bakuba ebbaluwa egenda mu maaso bino tali MP wadde agenda byogerako wadde bennyini bano bagundi baabwe bano betulina bana beesimbyewo wulira ebbaluwa ekyagenda mu maaso. This is part of the public sensitization drive about the polling day procedures. Mbweno yankola emu ey'okusomesa mu bannayuganda ebigenda mu maaso ku lunaku lw'okulonda. Action ekinakolebwa. This is to request members of those press, bloggers and online digital influencers wishing to participate in this exercise to submit their names, national identification numbers, purpose for generating voters register for the mock polling stations for that day. Babagambye ekigenda okukolebwa. Bagenda kusaba abagenda okujja omuli abamawulire abogerera ku mitimbagano ba influencer mbona abaagala okujja okweta mu kintu ekyo okusindika amannya gaabwe nini namba zaabwe mbwe ekigendererwa kwe kugezaako okubalaga saako n'okufuna nini namba zaabwe okubalaga nti bagenda kubeerawo n'okuba nti bajjuza enkala z'abalonzi ku lunaku olwo. Wulira, voluntaries person must be registered voters and should submit their particulars for compression via WhatsApp to the following not later than 6 p.m. Sunday 14th December 2025. Mbu abagala okwewaayo okukola obwannakyewa mulina okwewandiisa ne muteeka ebintu byammwe nga bwe kisabiddwa ku namba eya WhatsApp gye ngenda obbasomera wano. Ebinaddira byonna bijjako bikomekerezebwa olwaliro Sunday ku saa 12 ngenda kuzomwezi 14 ng'era gomulina obisindikira kuliko abantu babiri kuliko Nsuube Richard ne Bukenya Paulo. Kati munnange mbu Simon byabapama ne timu y'Electoral Commission mbu kino kyekoze okusomesa abantu biometrics across the country ng'ayise ba individuals. Which kind of elections are these? Which kind of fake election are these? You can't even sensitize the entire voters of 22 million Ugandans whom you think that you registered. You are called some individuals, NRM agents to attend. Gwe mulindeko. Bomutu manyira nti muloza banaga tuli basiru.
oyise ba NRM agents ba individuals okujja okubeera nga basomesa omwa, are they the voters? Under which law mubayitidde? Mubagundi mulekera okusirwaza bannayuganda. Ekisookera ddala mukulu by'abapama bw'oba tonnagenda kusala byayi nkugamba genda weeterezenga eggwanga tonnali kumako omuliro. One, wagambye na milioni 22 ez'abalonzi. Si kyekikulu nti ye naye milioni 22 ez'abalonzi nga tekuli agenda kumanya bagenda kulonda ne bagenda kulondera. Kikyotegeeza what displays the enkala z'abalonzi. Deal what displays the colors. There is no any election which can take place in any country without displaying voters register. Voters register zirudawa. Where are the voters register across the country? Kati wulira mala okuteeka n'ejjinja lyange ndyoke mbakkalakatira owulire bulungi nnyo. Refugee camp Entebbe ne refugee camp e Nakasero saako ne bamafia bali mu State House nga bakulirwa Odrek Rwabwogo akulira ebyamateeka Karugire Atona Jiro Kiwanuka First Family nanga ne Salim Sale bebaleta project here. This is a project. I'm here to inform all Ugandans, more especially the peace-loving people. The biometric voting verification scan gadgets, these are the projects as we used to see state-funded projects across the country. And those projects used to work or to function for months, then the projects vanish from no and vanish for good. Eno project ya biometric scanning babulidde abasajja abagitegeseewo tebagireta papa senti ya kulonda. No, kino ekyokulonda bakitadde mu buteesi naye nga babbiddemu ssente, babbye ssente mmeka? December 3rd, 2025. The Electoral Commission is seeking an additional 469.5 billion Ugandan shillings supplementary to fund the ongoing January 2026 general elections with a bulk of 268.38 billions embarked for acquiring biometric verification kits. Family eyo yabbye obuwumbi 268 eza Uganda okuleeta project eno. Zino biometric voting scan si zaffe, eno project. Abadde agoberera politics n'ebintu byonna ebadde biva mu State House ne First Family kankutegeeze. Ojukira ballot sitting ballot project. Ojukira sitting ballot C project y'abanna Uganda babakwatira abatasiba misipi mu motoka. Yali part of the project. Neno bweto bweri. Mujukira bulungi nnyo sitting ballot project. Project ye buli muntu okusanga tewesibira okuba mu taxi mu motoka yonna. Kati abafera bali mu State House waliwo yagenda e China n'asuubula emisipi egy'emmotoka egyesirizibwa ng'otudde mu motoka gyamala kugwawo. Traffic teyaddamu kubuuza muntu yenna yeesibe musipi. Ekyo mukitegere project yemu. Abafere mu State House waliwo yakwata ddiru ey'okuleeta elementi za pikipiki across the country ng'okusanga nga tolina element nga ne govuga talina element musango. What element wezamala okugwawo ne gye baali bazimanufacturing project ya element bakyanji babuuzaako Kampala. Neno project bwete bwere. Waliwo ya omufere mu State House eyaleeta speed governor obumu bukendeeze emisinde gy'emmotoka era bwe yamala okuba obuwumbi bw'ensimbi mu speed governor project n'agigalawo ya speed governor. Kampala abuuza speed governor. Tugenze mu maaso. Omufere omu
yaleta omufero yaleta kamera zo ku street ezibadde zibbe bifaananyi nga zijjako abantu ensimbi ezo express penalties omufero omu n'agenda n'akola project eyo naye n'agira n'ebeera waawo omufero omulala yagenda n'aleeta project ey'emmotoka zonna eziva e Bulaaya nga emmotoka yonna erina okusooka okubanga ekeberebwa nga tennalinnya ku luguudo ezo site waliwo n'ekyuma ekyasigalawo kyali kisigala ttayo ku luguudo lw'e Masaka bagenda bise kyonna olwamala okufuna sente ne bazibba ne basirika kati n'eno project bamaze ogyebbiramu obuwumbi 268 ne balyoka bagiwa musajja mukulu byabakama mbwaji kyovola byabakama tasobola kugaa nti agenda ku display nkalala byabakama tagenda kugaa nti agenda ku display nkalala no kubanga bakwata data wanira yenna ne bamuinstallinga mu system yaki ya biometric talina nkalala talina nomo nkalala nti azirina tazirina kati bw'olaba MP yenna nga asirise munnabyabufuzi tayogera buli omu asirise manya abantu bano beebamu just batuzanya matatu president yakyogeddeko ekibiina kya national platform kyakyogeddeko wabula abantu bonna bano ba MP bakansala buli omu asirise tayagala kyogerako system egenda okubba obululu naawe egenda kubbiramu system egenda okubba yegenda okubba n'abalala eno project it's not all about elections it's all about stealing the taxpayers money 286 billions Ugandan shillings bazibye ani agenda okupakyesinga ono ye pachesa gwe basindika okukola omulimu ogwo